if they say exclusively, negative. If they say inclusively, eba positive. Can I say Matovu is exclusively the potential father? Maybe where they put computations, statistics, probabilities 0.00. Ha! Nengamba nedda. Nengamba omusawo gye balekosero. Bina bintu nyonyola layman's language nze sibimanyi. Naye mbuulira. Kaya kangamba. Kujula yawe manyi kangamba. Malona exclusive sigwe taata we. Nengamba ki? Nengamba I want to see you. Goba. Ha. Tone kujja. Goba. Nengamba ize. Nengamba nambikula nalaga probability. Nengamba sida probability is 0.00. Pani kwa bena naye. Nenga ne bannange. Ekitegeeza you played me. No, kale mukulaba kwange kale. Let me give my opinion here. Nansonyi wabalabi ba brown skin events. Kirabika. Omwala yali ayagala gwe. Naye things went wrong. Nasalawo at least kale kagezese mikisa we kikwatayo. Mukama yali manyi osanga oli musonyiwa ne mubeerawo mwenna naye things went wrong. No, but you would have told me earlier and actually would you still stay with her? I was a fool. Na ino kola. You? I could not. I would not. Cheka wampisha awo nga nyiga bandi awo lwali lwa kutaano lwali lwa mukaaga Eric ngakulesha ngamba ngende mulago in such and such a place aje results jika nalina mwasere nga namalayo tamanja ha zali sawa mwenda I just seized everything I was doing nenfuna zugu paka mulago ngenda kula balatole samsangawo ngamba ask Siwange so aje bali kosere Matovu ngaba kwata file ngaba jimpa like I told you nali na googlinga danga manyi positive webera ne negative wekola ki webera kola mu research ka naze baluwa namutayika Matovu kakati biji basoka na kwa briefing kakati is always naze ngasiyagala nzikira wansi bannange. The baby father is not the baby father. Gabagamba Matovu Nasruddin is exclusively. If they say exclusively, negative. If they say inclusively, eba positive. Can I say Matovu is exclusively the potential father? Maybe where they put computations, statistics, probabilities 0.00. Ha! Nengamba nedda. Nengamba omusawo gye balekosero. Bina bintu nyonyola layman's language nze sibimanyi. Naye mbuulira. Kaya kangamba. Kujula yawe manyi kangamba. Malona exclusive sigwe taata we. Nengamba ki? I want to see you. Goba. Ha. Tone kujja. Goba. Nengamba ize. Nengamba nambikula nalaga probability. Nengamba sida probability is 0.00. So, like I told you, I was like training my heart. Guma. Era bwe kyajja kyantulamu bwe ddu I absorbed it, I accepted it. Nengamba ya. So my brain was like, you see, I told you. Togamba. All the red flags were there. All. Ngabo chogede red flags zali nyingi boy. Ngana abantu bennyini. Kati nengamba. Yeah. Mani asamba gamba bafune ekibi, alhamdulillah. Bafune ekibinja, alhamdulillah. So I said, alhamdulillah, it's fine. Ne nkubira senga ni mga senga. Wali mutovu. Mugamba it's nenga makati kati ogenda kolot nemugamba senga kati tukole tutya
Nemugamba kati give me mpaku magezi. How should I handle the situation? Yes. Na ngenda mugambe fulume nyumba yange. Yana tsenga. Tsenga munyivu. Ngenda mulage mpapula. Mugambe yiyo ABCD out. Nimugamba nedda nze nvaako. Sisobola. Bunedda nze nvaako. Nimugamba kati what if she hurts me? What you're hurting? Kuva story yonna gye givudde. Hurting bakola ekirala. I respect women. Abakazi obugonvu bw'olujegere ng'emaanyi gaaro. I've seen so many shit happens to men because of the way they handle the stuff with the women. Gwena hidi gwenyawo olaba nti ansobola okukuba nsobola kyenjoga naye ate you can hurt me the more. Obviously. Kankugamba yuka olaba Allah kino kintu bakyogerako nnyo. Allah bwe yali ayogera ku bakyala yabagamba enkwe za shaitan nafukuza abakyala. Can you imagine you alone, you're better than that devil. Wanage tokuba nnyo totukuba bukubi ku era beereeyo nkutya nokutya. Gwe just you alone. Oli mwana mulungi. Oyinza oba oli wane naye nga woosanjaze ebisoyo behind you. Ate mmwe naye era kati we are your subjects. Mweba superior. Okitegeera. So ekyamazima sijja kulimba si mu bubi. This is the truth. Ndi mu buvubuka muto naye nekengera ekitonde ekikyala. Reason I could not imagine Shani could do that thing. Because nali open nali nsazeewo ekijja kijje nga naye nga nange kyendowooza nali ndowooza kyalowooza kumbe for she was like kumbe y'omu ku nkwe z'abakyala ze but another thing is muntu. But away from blaming her, we are not about the issue of blaming her, but the issue of the courage of keeping. Yeah. Ekyo nakikola for my sake nagamba kufa kisiiri. Till I discover. Your reaction, wafuna reaction yo okosa wa reacting akwa bulijjo kikulimu. Reacting anyo. No, I didn't react. Senga wakugambye parking amugamba atuvira. Namugamba baba nedda sigenda tomera eringo eriko omwana gwayo ndeka. Can you imagine I was the one who was hurt but I was still you're the one still holding the situation. Naye nga kike saagala. Nga just think to actually oyogedde mazima. Chaos. Ntya chaos. Abuyo. Akati omwana ziwalere muyambe ku mizigo mena balabe. I always want things inside, outside normal. You want diplomatic. Kati minaye nga nzire waka. Bwe naddayo nga nkola ki? Nga naddayo lwairwa mukaaga naddayo sawa nava mudwayo sawa 9 biki natuka waka sawa 11. She welcomed me ngakutte basa yange naye nga kankana bwenti nenkubira Hamza nga mamanyi it is negative nanga nedda tekisoboka biki Hamza naye ali attached ku mwana like nega fena tuli bavubuka bato twagala naye abakadde bo baali njukira abakadde bo baala ebibalya genda fuluma ate Hamza ngamba tukoze Hamza ngamba mama oba tosula wakajja ngosula ewange you will do some shit to that woman oyinza omukolako bulabe nemugamba tonyize gwe kino ngamba nedda nvaako sina nakinyiza mukolako no you don't have that kind of siri bwento ya obwongo bwange buli ndi munafu mbanta abasajja balowooza ngende nkakuba akakazi no need ngende bakasukira ebintu wabweru namba manyi kwata results ezo zimpe ayizo zikujja kanzi bayachekedde konzi no I will handle the situation nga tugenga ngende waka kati bwe yajja okunsanyukira ekyamazima love yaliwo ngemazima kozi ayina omwana ekibiki kati bwe yajja okunsanyukira kulika biki nanzijako ebbasa nga eyo gireke baaba
Gireke. Na tubikole naye kibanga kyange kirabye. Amagamba ayi no basa ya kasule gireke. Nga ate nagisiringa nga sagala bagigule. Nga sagitekana ku meza nagiteka wano wentudde. Ngashobera she was happy. Naye nemutunuulira. Ekyamazima naye nasaba Katonda nsaba onsaasire. Keep shaitan away from me because shaitan ekusenda shagera okole embeera nasaba kimwe nga Allah saba onzijeko shaitan. Naye otherwise nali nsobola okukola ekyamu naye tekyandiimu sijja kulima because first of all it was not my intention. Ekyokubiri I wasn't feeling it. Ekyokusatu I never want to see her hurt. So naye sagala kumulabanga. Yeah, so I was used there nga tumagukalubye ne guguma kati netubeeraawo netunyumyazi ekyo ndekako plastics manenga ekyamazima wa tebikyayala netusekaawo netunyumya nemugamba do you know what ekiro nga siwa kwebaka otwe twagaana nenfuluma nemugamba kangende ku kataafu. Like I told you, she was the understanding girlfriend. Of course, I am freedom yange nga talina kyagaana nemugamba kangende ku taafu nenyambale mujozi nenga tonengenda ku taafu nenkuba omupiira but like I told you omupiira nali naguvaako ngwagala but naguvaako because something to divert I could not concentrate in the bed. Omukazi omulaba ali wali akano okalaba sibabo nengamba waine nesitaani ayinza okunkamera awo kamva abantu bano nengenda ku taafu nenkuba omupiira nakomawo sawa 7 nga nkoyi saana bana kunaaba nagwa bugwi muddiira awo till morning kati bakira ku makya twalina okumanyagana twalirwa mukaaga kati ku Sunday twalina okumanyagana so I had to meet my senga ne brother wange and in this all senga yali mastermind nga ya tuzaako ki so kati nga tusinkana senga nga tungamba senga kabimugamba kati tukoze tutya nga mugamba kati like I told twalina okumanyagana kati tugenda okumanyagana naye nga ebyongosi bye tulike olukiiko lw'ekikanga obimanyi bibaawo simanyi ow'omugulu w'ekikale tuliddeawo akamere olwamala ova mu mukolo bwe tuti nga tuteeka wali ka meeting kaffe kambagamba kati ekiriwo negative what next kati nga tumugamba nga Amza nga ngamba noba ng'abasajja sombanga kimu kimu omala okola ekyo omulekere mu nnyumba muddukeko nengamba tekijja kukola senga ngamba go and confront her. Nange ndowooza kyekyalibadde better than you kudduka waka. Who was in the wrong? Kati mugambe nti fuluma ennyumba yange wazadde omwana atali wange. Nedda mugambe mukwano. You give her time. You tell her. Give her evidence. Bwe yekola ekikyamu. Okay, nze I was green. Okay, I was clean and green. To me I was okay. Kati ate bwe kimuyitiridako. Walowooza side yo neyiye. Hey, nengamba nedda. Kakati what I remembered, omanyi nga nkugambye obwongo bwo bwali bukola. Nenzijukira omwana ono nga nagambye twali mu entanglement. Kati nemugamba kitugenda okukola. Nembagamba mwe kitugenda okukola. Ono mwala byali bya tit for tat. Namugamba bwampa omwana I'll show up to her parents. Nemugamba kati tugenda okukola. Tugambe titwagala kyala wammwe. Newangamba kinaasoboka. Nemugamba when I drop into her ears kijja musanyusa. Kata wato boyingizaamu ba parties endala ezewaabwe. Anti wuliriza nga ngamba nti ye kakati before njina kyenebadde nerabidde ekyamazima gano ge mazima. Omuntu okola ekintu aba akimanyi. Yes. Okimanyi nti oyo muwala bwe yazaala oyo omwana no bwe yafuna olubuto she was putting me yali ateekamu information like yanyumiza anti omanyi ebintu byali byamagulu tolwajja mangu kibuki nanyumiza nangamba talina mukwano gwe yagenda ku kyeyo n'akomawo mu wiiki emu n'afunirawo olubuto.
But she's trying to build it in your mind. She was building it in my mind. That this is possible. It is possible. Kumba manyagenda kubikira masa. Nangamba oyo muyaye bubabwe naye yabuuka nagamba naye cheka wakomewo n'olubuto ng'ova bweru kibaba kyakutaddemu embeera. Naye mbu ekyamuta soba like to ekyakiriyalinga eyo mwana muzalanga muddugavu naye omusajja yalinga atya bagenda zaala akaana akawarabu kitegeera nagamba but things happen ne eyo story yalinga aginyumiza buli kanaku nganyumizanga she wanted to manipulate me nganyumizanga bwe gundi yafuna olubuto nga yakadda nanyumiza waliwo omuwala omulala yagenda. But it's all rotating about pregnancy. Nga buli kanaku abaana abantu bangamba kakati okimanyi gundi yagende bweru ne bwe yakomawo yali tazaala ne bwe yakoma bwati nafunirawo olubuto. Can you imagine? Kakati mama Zai yakola bwati ne bwati bawe ne yamale omwana nga bwe. So I was like kati njukira nga nagamba nze kasa nze nga tebindya. N'ekirala ekyangambisa to keep quiet. Nagamba kati mba kwogera nti ono olubuto si lwange. Singa lwajjanga lwange. You would be the bad boy. You would be the bad guy when nali njokyezza. Akitegeera. Kati nze kye nakola ne ngamba manyi kanfe kisiiri omwana bw'anaazaalibwa ajja kwogera. Nze sijja mulaga era Pankers was like what if okola move bannange ne bijjanga wuwo. What if? Ku papa. Ngamba singenda bya pipapira. Sigenda kwokya nyinza ofiirwa omukazi n'omwana. Already I would trust oba ogisudde. Kati oli omukiga yangambira wa utalafiya ekiba kibe kati okay what if kati what if it comes out negative ne bagamba I bear the consequences era kyekyo I bear the consequences kati munange omuyaye ng'akola ki nga tuteesa tumugjeewo tutya. So that was the solution how mugjeeko ntya already mubeera mwina muzadde omwana like you know omwana nawezeza omwezi gumu n'ekitundu jjukira omwezi gwe yabeera eri naguno gwe tubadde naye wano eno nga results tezinajja ali emyezi ebiri actually kati munnange omuyaye ng'akola ki nga ngamba senga ono muwala bwe naamugamba nti tumugjeeko tutya in good faith kati nga ngamba senga omuwala ono yali ayagala ngende ewaabwe era kimusanyusa kyetugenda okukola kanzireyo waka mugambe njagala kugenda wa mama we make programs mama wange ne senga wange tukole programu twabe we gugenda okuggwa kwe tinaita ukonze mu bindekere mumanyi bwe kyali tuke waka kulika ebituki nga of course ngomanyi ngokomyeyo waka Well, Sunday, like I told you, so try to take mango mango. We were in a bad day and in Komawa, so sorry, when saw coming up in the waka. Gamugamba Manishiro. Money to Vamukumanagan, who's the Rachmani, going to Vamukumanagan, and I saying I'm Sanuf. So my singer is suggesting she wants to meet your mom to cover program. Eyokukyala kwanjula nika. How do you see my idea? Of course I buy the idea. Real? Senga wange musanyufu nnyo. She can't wait to see you bichi. Right Sunday. Ngamba tukubire mami. Atubira mami simu. Mami, muna senga wadini yasanyuse that we have a kid together. Naye senga ayagala kulabako. Kakati munaye mbadde nva ngangamba mbadde ndi mugundi mbadde yali agenda mukono oyo mukadde yali agenda mukono mbadde ngenda mukono simanyi nakumanya biki how can we meet ate nkomawo next week nga tumugamba nti kati ekituufu ne senga naye yavudde mu kyalo senga yavudde mu kyalo yada akola ki ate akola ku mikolo like yadaze mu town ayina omukolo gwagenda okolako then wamala akole ki addeyo. This is the time she got. Can we fix it? Tuogere then oluvannyuma bwana agenda tujja batuwuliziganya. Mama ngagamba yeah you come tomorrow it's fine. Nakubira senga namza ne senga wakimanyi nti omukazi ayitise
jukira nga twagaladde aliada beta ngamba nga mugamba senga ayitise mami ayitise encha tugende tubalabise tanti kale nakuira namuza tubalabise kati namugamba Hamza omuwala teyabirimu namugamba Hamza omanye ekiriwo omukazi akkiriza tomorrow we going tanti ye kati munange kati olwo mama wange sinamugamba nti mami results they are negative ye mama nasoka nemuleka mama nasoka nemuleka nga njala tusoke tugumale nesenga then now tubabikire abasigadde the rest of them that you know the thing was negative because senga teyalaba ku mwana ni mama teyalaba ku mwana kati nga we made a program na nyina chali wange gwinagambeko Simon ayine motoka ngamba Simon nomanye it's the high time we do it Simon ngajja nga senga ayambala ne Hamza abera amatuga senga abera kijabujunza mbera kawempe Simon ngajja nga tusisinkana wa mpererwe nga tugenda waka nga shani ayambala bulungi nga asitula muki asitula mwana nga yingira gaali nga nange nyingira gaali nga tugenda nga tutanga senga ne Hamza kati motoka twali Simon yali atuvuga inze senga ne Hamza nga tuli mabega then shani nga akoze eki katudde maaso fosi senga nga akwata mwana ayi nga mukebera wala inagamba siyeje ndi mazima nga tugenda naye kati naye nga omuwala takimanyiko era nga talina nakyamanyi amanya akyali muzannyo gwe yaguvuga amanya avuga egaali ng'ekaaba paka nga tugenda tutuuka Kalaawo ku trading center nga tukaleyo ka shopping of course mugenda ku nsonga za kukyala awo mugenda nga lonsa kinnuma naye nkivaamu ate tunabeera ku olwo kati nga mukambale mwana nkimanyi nti wammenya omutima wanumiza nkimanyi ate kati waliwo ekyokukola nga mugambale tell me like so yakugamba waliwo ekyokukola osega nga mugamba asooka ombulire omwana namugamba kati obudde bwonna bwe tumaze biki yangamba kimu namugamba kati omwana how did it come about nangamba saamanya nange nalabiraawo yangamba okay namane kati obudde bwange like almost a year nani nsobola okuddayo nina bingi byenerekereza kitegeera yangamba kimu nsonyiwa okumalira obudde bwo kyangamba talina kyala kyeyazaako nsonyiwa okumalira obudde bwo konze bayi nenzijako essimu nemublokinga nenjidiriitinga nemublokinga wonna wiiki emu neyitawo mutima ne gunnuma because this is how things came to an end nga mukubira mugamba ki ekiriwo oliriza no nga nkyamulowoozaako nemukubira nemugamba ki ekiriwo naŋŋamba nakuba essimu nemugamba ki ekiriwo nemugamba wamublokinga naye enamba wali ogirina mu mutwe gwo nsagina mu mutwe actually nakubira ku ya brother we ye nga ye namublokinga naye nsigazamu ya brother we neya sister we and unfortunately sakigenderera just namublokinga ine emivaako kati mwandi awo namulowoozaako nenzijukira nenkubira brother ngamba ki ekiriwo njagala kwogerako nashani namumpa nemugamba naye gwe sooka ombuulire nemugamba kati how are things you know oli otya kati nengamba ndi bulungi konze wawona nangamba ye nawona nemugamba tata w'omwana storage omanya asa gyampa nangamba tata w'omwana waali no tata w'omwana gyali I was like damn tata w'omwana gyali yali oyagala akwala mugambe nti yafa neoconfirming ekitegeeza byali akola yali abikola ki abimanyi because at first naye mpulira sympathy nengamba waya nengamba tata w'omwana neyangamba tata w'omwana gyali oba yali akyogera just gwe butalowooza nnyo ate butalowooza nnyo okutya naawe kati nengamba okay gyali nemugamba akulabirira nangamba andabirira nemumubuuza kati oli you moved on oli naye oba oli wammwe nangamba ndi waffe
konze kati akulabirira oli wammwe lwaki togendayo nangamba yaleeteta omwana actually ayagala tubeere ffenna naye nze nkyagaanye nkyali waka naye with the time never know nja kuyiga omwagala tandikwa beera naye nga ne bannange ekitegeeza you played me no kale mukulaba kwange kale let me give my opinion here nansonyiwa abalabi ba brown skin events kirabika omuwala yali ayagala ggwe naye things went wrong n'asalawo at least kale kagezese emikisa wekikwatayo kikwateyo mukama yali manyi osanga oli musonyiwa ne mubeerawo mwenna naye things went no but she would have told me earlier and actually would you still stay with her? I was a fool naye nokola I could not I would not kati munaye nga mugamba omusajja ye ayagala mbere naye ekituufu omuwala yali mulungi alinga gwe any man can take you ntaddeko market oli muwala mulungi so kati kyengeza kulaga like this is the scenario nti abasajja babiri okitegeera fine ye alina gwayagaddeko era yamutute koza abakazi mwagala to go with someone else kati ono ye was like ate omukazi alina n'omwana wange ate namwagala bwadda yali yaŋŋaana ate muniga yebuusizza jangu kati the guy was like come this is why she told me naye ng'akola ki ndowooza nga naye akyagala amale kunejjamu ye nanze okay kati I'm ready to move on with you kati guy nangamba naye nze munaye sinaba mwagala naye nja kuyiga omwagala nja beera naye ate waliwo ekyokukola nempulira ennaku nemujjako kati lwali lumu kyebayita healing process lwali lumu stupid me omwana yaŋŋamba ali waabwe nkuba essimu kati nemblokinga brother we biki nesigaze namba ya sister we bwe yanyiza process anyizaako gyojjako genjako kati lwali lumu naye nkubira sister we bwali bwakiro namugayo ngamba kyekiriwo bamuyita Agnes yali ku kyeyo n'akomawo namugayo nga Agnes kyekiriwo nanga ndi buli namugamba nanga mwana mula byatukawo bla bla but you know namugamba no issue namugamba manyi mpa njaka kwogerako na Shani nanga Shani taliiwo konze aliwa bawe konze aliwa bawe no kati before nakuba simu ya Agi waliwo kasista kabwe akatoke kajikwata bakayita ka Vanessa basa namugamba Agi aliwa mama we aliwa nangamba batambuddemu 3 of them batambuddemu onfuna namugamba bwaba bakomyewo njagala kwogerako naye nti ye kati bwe yakomawo nenkuba essimu actually nangamba mpamwe dakika 3 kati after 30 minutes nenziramu okuba essimu nemugamba nangamba bakomyewo otegeera mukwayogera kati bwe nayogera yampa Agi nangamba Agi mbadde njagala Shani biki nangamba Shani aliwe aliwa musajja we kati ekyasinga like I've told you this is the climax all nenga mwana naye yangamba aliwa bawe kwanza okay kati mama aliwa bawe shegeza she moved on already yangamba aliwaka era ensonga kimbadde nkubidde nga manyi muli naye yangamba nedda kati of course oli baba ino omwana bali mu bufumbo okitegeera actually tuli amuna munoonya okitegeera nemubuuza ali bulungi ali bulungi nnyo buli omwana yagejja okimanyi tekyalina na stress yenna alabika bulungi anyirira kasangamba alabika bulungi anyirira nengamba alabika bulungi anyirira kitegeeza ze nali mukaddiya yali ekizibu in simple terms nemugamba maama nkitegedde munsonyiwe bannange nanyiiga I was like all the shit bye nayitamu
Nekiringa ekiraga nti ne baganda abamu baali bamanyi nti ono omwana alinayo. Okitegeera? Just nti ayi kamwala yali ayagala gwe bamugambe mute family kubeera ko omwana yasooka n'akingamba yangamba all the shit happened. Okimanyi nti oli sister wange blood sisobola muvaamu oba yali munsobe oba yali munsobe ne mugamba ekyamazima oli mutuufu nange kyekimu sisobola va muki soba muntu wange ne mugamba naye eyo si nsonga I'm not here to judge how what just kyengamba ekikala kwogerako ko naye ngamba biveeko oli ali bulungi biki bana nawulira obusungu nengamba ize kati ne mugamba kale mubeere bulungi amazima katono muguseebaka nga something ng'ekigambo kibingalinga in my head ali bulungi kitegeeza nze nali mukonya lwammere enkuza ali tezimala naye ate nga twali tubiyitamu ffenna kati nkera nankubira oyo shani kusimye nangamba ayo naye sibamubulokinga n'agikuba nangamba din konze wanje jebaleko bangambe badde onnoonya oza ndeka bangambye oli wa musajjawo kino badde njagala omumanya naye ekirungi kasita oli wa musajjawo nangamba ndi wa musajja nafumbirwa kasi bangambye wafumbirwa nangamba ze sifumbirwangako ne mugamba let's make things clear. Oliwa. You don't make me a fool. Oliwa musajja. Oba oliwa mmwe. Nangamba ndi waffe. Kyokka sister we ne brother we bangamba ali wa musajja. Okitegeera bali bangamba ali wa musajja. Ate yangamba ali wa. But would you still trust her? No. Not really. Just nze nganze. Oyagala kigambo kuva muntu wo. Yeah. Your immediate. And emotions ezali zinsombo age mazima. Nali kyamwagala. Kati, you know, kati ekyamazima. Ye omwana ngamba ali waabwe. Tannafumbira tavangawo. Kyokka ba sisters be bangamba yavaawo todamu namunoonya. So to me this is what I drew into conclusion. Ekituufu omwana kyanjagala nange nkyamwagala. Naye abamuliko bamugamba don't come close to the guy. Ajja kukola ki? Ajja kulumya. Kwanga kyekimu nange abange bangamba ebugaye bangamba tumukubira bikibikirere. Ashageera. Bangamba so people that are with us they are the ones that we are protecting. Nange ekituufu ye omuntu yandiyagadde okola ki? Okunda. Ekyamazima nange nganze nandiyagadde omulaba. Naye the people around me they don't allow me. My question. Allow me pose this question. If at all wasalawo ne bucha kumachano ogamba kati ebyasenga tebimatalinga mazima bagategeera ebyabakojja omwala naye n'agamba can you still take in that lady n'omwana we however much you know mwana siwo to take care of that girl? The thing is the mother. The truth is kino kyajjira ku climax. Singa omwana yambulira amazima nti ali waka okay like ngaye nkugamba sisters ze bangamba birala. Kati ekituufu simanyi kiriwo tekikyasoboka. Anti nkugamba ekyankozesa ekintu ekyo nali njagala kumanya what is her state. Ebintu byatuukawo namuwaamu almost 2 months. Bino sigamba nti namukubira nkeera. Ebbanga lyayitawo. I wanted to know ali biki. Nga ekyamazima omutima gungamba instead of invading a new girl I can try, you know, so omukubako enfufu munawe omuntu wange kozi oli kati nakitegeera omwana Siwange. I just wanted to know ali biki tata w'omwana ali biki kinali njagala omanya ndabe oba nsobola omuddira oba nedda. What she did yandagadde true colors nti banfutyanka katula ngamba ali waabwe onangamba nti ali waabwe oli abyegaana kati nga kitegeeza you people you still fooling me. Kakati ekitegeeza nenkikiriza nti omukazi ali wa musajja. I like it, I hate it, halas. Era omutima gwange nze ndaba mwali badde mukatemba. Anti awe nanyigira so I decided nenga niyo manye kiriwo. Bana baye banzanyisa kitaika actually nekitala one word for our wise one situation was chobomanya nze kennyini
I was hurting myself because everything byali bipointinga mu nze naye olw'omukwano it was love naye finally like I told you nakita olw'ensonga ngambye omwala yangamba ali waabwe ate oli yangamba okitegeera ne bye yangamba mbu you know I was like you people you're not grateful gwe omuye nakulabirira okitegeera nakubeererawo I did every shit for you naye nongamba mbu mu Uganda mukyalimu abasajja so ngamba mbu embuto ezitali zaabwe yeah oli awulira buwulizi nti wabadde na mulala tolina kyoba oddako mu my dear no but the good thing is now it's now 8 months I think because byaliwo mu gwakusatu now 5 months naye alhamdulillah naona naye byonna byembadde ngamba because byaliwo after like 2 months nga njagala kulaba ekibi naye kati naga kyenasalawo omuwala baamutwala she's not the one ekyokubiri nalinga of course ku TikTok ngambiraba oba otya mu depression biki kati nesaawa eno I went yeah I was so depressed nzokolaba enviri siku za mbiri naye nakuza ekibiri nga ninga rasta nganze nasifaananika ndi awo so my people were like waliwo abantu bangamba guma so waliwo miyaye bamuyita kola nkirabidde nno akola bakayita Kasara kakyala kakwano kange Sara yangamba Dean olabika bubi nnyo and you looking stupid look after yourself pick up the pieces yeah there was nothing will happen to you like so I was like hey, do you know that ichamazi manainde bika ngazina gwe amabiri gakuze nga nyambala ngoba man ngawevako ngasinga nabivako ndabirabe nga eva nkolima bukolimi so Sara nangamba kwe ebyo byabulijjo sigwa so say look after yourself like lebo fanana ene tunolira mbutufu so yalinga azije mu hypnosis nengamba anyway it's fine nkomawo ne nezijako biri about some new clothes nabiri byonna nembyejjako everything neziramu nerabirira okitegeera nengerwa kwanza ekyesikola ye gym I don't do gym nengena nga kasaawe nenkuba ku mupiira gwe nali nze nanga ndi awo nga nkoze gwe actually till now I'm still in the healing process okitegeera naye nga kyomanya omuyaye teyandika kyekimu so kyenasalawo webale kubaako naffe omulabi wa Brown Skin Event webale kubanga okyali naffe webale subscribinga likinga webale kugoberera emboozi yaffe yonna gye tuvudde n'omwami ono mwebale nnyo mwebalire ddala tubaagala nnyo keep on keep watching tukyagenda maaso n'emboozi ye akyalina bingi ebyetugamba with life because this is a life show twogera ku bintu ebibawo mu bulamu ebyenjawulo business wise lifestyle relationship naye nga ensonga za laavu zo n'okwagala omuntu ne weemalayo yezaamutu some depression obutayagala lumya balala yate yerumyanga but it was fine chaggwa nawe moved on so here you are again osazewo nokyogerako Mashallah. Alright, webale kubanga okyali naffe omulabi wa Brown Skin Events webale kulaba nange episode zino ez'Amamina Soldin how a long-term relationship ended into a breakup. And it wasn't by the way a long distance. Just myaka gyali ebiri gyokka naye ebintu ne byonooneka bye bazibanga eryo lyonna and how good he was. Mukama n'agenda ne byonoonekawo ebityo. Amanya gange ndi Nahid number 0 baddewo okutuusako eno show kuva gye twatandikira paka we tuli oli ku Brown Skin Events teweerabira kusubscribinga kulikinga n'ekirala tuba ne shows endala bw'oba nga omuntu tali so interested about the life episodes of life asobola ogenda nalaba love shows kweziri tulina oyagala kalango oyagala kola advert naffe oyagala kutugamba story yo we tuli you have everything you need tuyina audience emala you come to us talk to us tukole program tukanyenga abantu tukole fena babale kubanga mutulaba ku channel zonna nosalawo nti ogenda laba byaffe webale nnyo webalire ddala keep telling others to tell others that we tuli mu kisaawe kya media kan kuwe guest wange naye abaweyo akagamba akasembayo
concluding tubaleko olunaku olwaleero. Yeah, thank you. Nayenza nyonyabo. Akagambo kange akasembayo. Nange ndi market ya so kampisewo kalango kange. Kitchen King tuli tusuubuza n'okutunda kamu ebintu by'omu nnyumba n'ebyewaka byonna cause tulina start from masepiti bikopo kitegeera household materials mukinaabiro waliyo obushawa kadi tulina inflated air mattresses so tulina bingi ku TikTok batuyita The Kitchen King, Facebook kwe tuli The Kitchen King naye nga tuli ku Arua Park ekizimbe bakiyita Nyumba Kuba building awo wotusanga oba olina kyoyagala kyonna ekikwatagana ku kyomunyumba kitegeere bikwatagana ku kyomunyumba bikopo masepiti biki n'emifaliso ne bedsheet yes we have sofa covers tuzirina ezo zenyini and we do deliveries. It's a very big thing countrywide. Yeah, ojja kujja lumo tukyalireko ndowooza tujja kujja tuwadde invitation. Yeah, so mwebale nnyo okubanga mubadde naffe. Thank you so much for watching. Wait for him in other episodes. Tukyalinayo waba omanyi nti olinayo omuntu eyabeerako mu biyumba omanyi omuntu wali mu nsi z'Abawarabu eyo please episodes zaffe eziddako zigenda kunnyonnyola ki kye bayita mulekerawo bakanda ssente omanyi obuzibu bwe babeerako musaba nnyo ssente omanye nti muntu wali nnyo ennyonyi n'agendesa yonna gy'abaalaze tekaba kaserengeto. Thank you, keep it locked. Thank you for watching. Bye bye.